okwendoosinga Mpuuga nga bwa president batulaze bulungi nti bawagira omuntu ayina enkovu n'enziro. DP Block eraze nti gwewagira alina enkovu n'enziro awo kyebaagala because gye baali bamusalako nga balaga ensonga nti ogenze ku mulimu gwaffe gwe twakutuma n'olya ssente z'abawi b'omusolo n'olwekyo tukugjeeko n'olwekyo okutereeza erinnya lyaffe wanika. Kati Mpuuga ono eyalemera ku akafo akataliimu na makulu omuteeke ku bwa president aveeko oba omwogereko yeekyangira wali n'afuatibwa obusungu n'agamba yayogera mu Luganda mujja kateekako mu kazanyaawo nti nja kubagolola etumba. Mbategeeza nti abantu baava dda ku buweereza wabula baafuula ebyobufuzi omulimu. DP Block yokka nga tonnaba kugendamu ba endoosinze tebendoosinze baava ku mainstream ya DP lwa byanfuna. Bwe bamala okuva ku mainstream ya DP olw'ebyenfuna mu 2018 awo 19 bajja ne people power era bye baleeta Kyagulanyi. Kati bwe batuuka eyo bali omanyi bagenze kutema ddiiru. Kati ddiiru ate ne bagwa eno ku bayaaye beeno nga nabo ate bagezi nnyo. Kati batuuka ku bayaaye omuyaaye n'omuyaaye kizibu nnyo okwebba okuleka mubaze kutuula ne bakkaanya. Kati bagenda okukwatakwatamu nyeenya mu kintu nga balaba tekinyeenyezeka. Kati bagenze okulaba tageti y'akalulu etuuse. Kyova olaba nti batandise n'oleeta ebiteekateeka beefiiringa okulaba nti mu next election be bayinza okufuuka ba leader of opposition whereby nti Mpuuga addeyo mu ddiiru. Mpuuga okujja kwe tazze nti agenda kuwangula bwa president naye akimanyi bw'omuzza mu kafunda eno endorsement bagimuwa tebali mu kutubalira nti baagala bwa president. Kati bo babala nti bagenda bakuwe muyaaye munnaabwe naye ate omuyaaye munnaabwe yaddamu embeera y'obuntu. Tanzania Delegates Conference ya CCM, Chadema, TLP ezo zoona political parties babeeramu ate bajja bambadde na karapate zaabwe ne balubeeramu ne Delegates Conference ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi Delegates Conference y'ekibiina ky'ebyobufuzi mwetabamu n'ebibiina by'obufuzi ebirala babinvayitinga bijja ate byambadde uniform yaabyo. Kyokka wano bwe nteekamu akasaati oba ka DP oba ka NRM n'enkulosinga mu kkubo sikyamye ku kavule bangajambula bugalambula. Kati bwe nteekamu akanuupu n'ensala wali ku Kyadondoloni aba NRM bankuba amayinja. Tubeere bagunjufu tubeere bakulu mu byobufuzi. Mu kiseera kino nsobodde obayambako ebyali bimu biwadde amasannyalaze nga nkozesa channels za gavumenti. Tulina LMP naye genda omubuuze. Kati waliwo abalala abeefuula nti si ba gavumenti naye ate nga bakolera gavumenti. Mutagala NRM naye atakolera mu gavumenti. Ng'ebbanga lyakoledde mu NRM ng'akola mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo ne ku mulirwano waasula talina kiyayambyeyo neki. Naye nze nga ngenze mu bukulembeze nkakasa bulungi nti abantu bajja kunfuna kubanga mmanyi ekyokkola. Ekyensimbi omumiro gubagize sijja kitunuulira nnyo kubanga eddagala nagenze nalyo. Kasuke Wansubuga mmale ngende wa Matovu. Nsubuga tukwaniriza katika mwegamba kibuuza abantu. Abantu bonna abatulaba n'abatuwuliriza mbalamusizza. Erinnya Nsubuga Sulaiti nva mu Katikamu ey'Omaserengeta giwandiise Katikamu South Constituency mu Luweero District era nga ndi omu kubasaba bannakatikamu bakkirize bansindike mu Parliament 2026. Mbaagaliza okutuuliriza obulungi n'okutulaba ebirowoozo byonna ebirungi bye tugenda okwogera n'ebyabwe bye batuwulidde batuddemu
tulabe engeri tuyinza otwala mu ebitundu byaffe ebyenjawulo mu maaso, tubenga eggwanga lyaffe Uganda tulina kye tugasseeko ku nkulaakulana. Matovu. Kati nze sijja kubuuza, nja kugendera direct ono omukulu agenda kwesimbawo kati kamu eyo ffe yaffe mu Fronasa twaliyo neyasooka okubeera chairperson wa kati kamu mu UNLF ono Nadduli, abalala balowooza mu Kasaka kajjuuzi we twakwataganira naye, yasooka kubeera chairperson waffe mu kati kamu. Kati bwe twagenda mu bululu kuvuganya, president ono aliwo n'agigendamu nga UPM eyali candidate waffe yono Ignatius Musazi. Kati kamweri historical, tetwagalamu bano abatali historical. Yabyafaayo nnyo bwetyo. Yabyafaayo. Ignatius Musazi yakunga abannayuganda ne bajeemera Queen taata we nga afudde, because taata we yafa, taata we yaleeta Cohen bwe yamala kwa amezi 3 oli taata wa gundi ono gwe bayita George Vice-Rex King George bw'oteekako ekya King n'afa ne bateekako omuwala. Kati n'abajeemera ne tubagoba mu Uganda, era yakuba ekipande mu Luganda nti abazungu mudde ewammwe. So kati ono naye waffe wa historical wa NRA. Azaalibwa mu ba NRA mu nyumba ya NRM nga tukwasaziganyiza awamu ne Yisifulule naffe abanankole beeno tuleeta omugendo. Kyova olaba tujagala mu bantu baffe betusomesa abanaasobola kutambuza ekintu ku levo ya Tanzania, si ku levo zino eza Uganda ez'obukyayi. Ate naffe tumukuutira bw'atwala ku lwa bonna, si kutwala nti nze ndi wa langi yellow, ndi wa langi red, ndi wa langi ki. Tetujja kubeera bagunjufu. Mu bufunze Fronasa emwendo osinze ennyo lwa kumugunjula ne tumukebera ne tulaba nze ono omaze naye emyaka ng'amusomesa ng'amutereeza mu by'obufuzi ng'amugorora nga bw'okimanyi. Kyova olaba tumwenda osinga, era n'okulangirira mu butongole tujja kulangirira yonna. Suitable candidate kati kamu ey'omu Maserengeta era suitable empya ddako. Kale wona osinzira okubeera nga otulaba ab'ekati kamu ndowooza ekyo mukitegedde bulungi, tewali kuwannaanya. Fronasa ate bwesalawo ndowooza bulimu abasazeewo kati nga history gongambi wakati kamu yonna. Ate abo abakulimba bano nti ffe tujja bitereeza tumanye engule maya biki ako bakamanyi ka sitola ako eyo nayo sitola yammwe yaffe ate territory yaffe ate ya buwanguzi tetusobola kuyingiramu ne tutawangula. Obote yagamba nti tuli ba scout, aba scout ne bamucapa ne bakuba military beyayita aba scout bamuba ne bamuteeka ku ttaka. Yasindikira gundi mu nnyonyi oyita ojoka mu helicopter, ffe tuli ku bigere tetuyina nnyonyi, teyavaayo kasozi ng'ali wansi. Abasautu okiraba. Kale tugendagenda ku mateeka gafuga okulonda proposal ya Mathias Mpuuga. Friday yalina press conference ekisooka parliament zibeere 2, abaka ba parliament bakendeere ebifo bingi ate ndaba bongerako bwongezi proportional representation, ekifo kikiikirirwa okusinziira ku bunene bwakyo. Ekirala kyayagala kyekya abadde owokubiri mu kaloko bwa president agende direct mu parliament nga leader wa opposition. Tewali nsonga lwaki aba asigala ate nga alina ebirowoozo ebirungi. Ku lwokubiri nkya parliament eddamu era enkya bajja kubeera nga ajja kireeta ku fulo bwe bana bamukkiriza bamuwe leave agenda ateeketeeke ebbago. Era ebyo bigenze okutuuka awo nga ne Lumo Richard owa Mityana y'omu Maserengeta nga naye alina ebyo byayagala bamuwa leave already okubaga okutereza mu Administration of Parliament Act ekifo kya loopu abaludde ku ludda olwa gavumenti balonde ekirundi n'ebirala. Ekisooka twetaaga amateeka g'ebyokulonda okukyusibwamu. Ebyampuuga byayogerwa obirabamu omulamwa bisobola okuyambako. Ekyampuuga ebirala tebijja kutuyamba, ekigenda kutuyamba kiri eki
anaabeera owookubiri mu bwa president abeere leader of opposition mu parliament. Kyokka kati baatutega akatego ne tutakategeera ba leader of opposition ne babeera babiri. Waliwo ono ali direct mu parliament nga ye mulonda, ate de wabeera wasigadde bweru, ono atabulira mu nyumba, ono atabulira bweru. Kati bw'omuleeta mu parliament oba omuwadde ekyokukola tajja kugenda mu defiance. Bw'anaalemererwa ku floor kuleeta ebyamakulu bamukukubira bulungi n'anyuka. Aba alemeddwa because bill bweyita nga yalemeddwa okugikuba eveewo kimumeze. Kyokka kati bw'asigala bweru asigala atiisatiisizaayo nti singa mbaddewo nandikoze akatiisa. Kati ne basigala bamwesiga nti ajja kusobola, kumbe tasobola. Ekyo kyo kirungi. Kyokka bino byaleeta nti manya nti bazikendeze zino ze bongeramu kati ane yaziyisaawo. Tabadde leader of opposition, tabadde MP ye yabiisa. Kati bw'alabye abantu babikyaye neewuwe bagenda kumukiikinga, kati n'atandika okwefuulira mu nkumbi ng'enkumbi bwe yeefundira mu muyini. Kati byatandise ebyo tetubyagala. Abeere mwesimbu, anywerere mu nsobi ze zimutwale. N'ekirala alimba abantu nti DP block. Tugenda kutuuka waawo. Kasooke ngende Wansubuga. Tutuukewo already yali endorsed by DP block under Sam Lubega Mukaku. Amateeka gafuga okulonda Nsubuga mukulabako geetaaga okukyukamu bwe gaba geetaaga obudde bwe butuufu. Neyanziza nnyo mukulu Sekanjako olw'ekibuuzo ekyo. Naye nzi buli lwe ndaba aba opposition ab'oludda oluvuganya gavumenti nga bavuddeyo, ekyo kabonero akalaga nti bakkiriza balina kubeera mu kuvuganya. Kubanga tebaleetawo nti gavumenti eri mu buyinza ekole bweti, wabula bo banoonya safe side gye balina kuba bamanyi nti bakkiriza balina kubeerawa okubeera eyo. Naye munongoosereza n'aligambye nze ngenda gatawamu ekyalumu n'ekyampuuga, kuba bonna bonna balaga nti bagenda kuba nti bakyusa mu constitution yaffe. Kyandibadde kituufu leader of opposition, kubanga gavumenti yonna nga teyina bawabula oba bavuganya, ensobi nnyingi zirabika. Bw'oba olaba nga zisobola kulabika nga bwe ziba nga zirabika nga already weeri singa opposition teriiwo kyandibadde kitya. So okukyusaamu kirungi wakwate bakireetera mu mutima mulungi nga bw'olaba nti gavumenti yaffe buli kimu kiyimiridde ku bukyayi. Bwenfuna opposition bwafuna obutakkaanya ne munne memba munne bwe balemererwa okukkaanya, solution eba yakudduka kuteekawo kabiina kalala oba kabinja kalala. Ne bwe kiba nti bakkiriza parliament neeyisa kyenaalyagademu kimu kikyukemu ku byonna essaawa eno, obutayonona resources za gavumenti nga tugula tiyagaasi, bano abeekalakaasa abakola batya, leader of opposition yoyo yandibadde second best candidate nti bavuganyiza ku bwa president, amuddiridde automatically agende mu parliament munda. Bw'anaagenda mu parliament kigenda kutuyamba ebintu ebi nti obudde bwe yandibadde nabwo obungi obw'okudda eno okumobilizinga n'okudemobilizinga parliament oludda oluvuganya ajja baali munda wali. Kitegeeza nti resources za gavumenti zijja kubanga ziri minimized, kubanga ebiseera ebisinga omuntu yenna bw'abanga ali idle aba n'obudde bungi obwonoona. Kati baddira omuntu ali official gw'olabanga leader of opposition right now Joel Ssenyonyi, naye ate talina biragiro byankomeredde, talina kyakola nga Kyagulanyi talagidde. Buli kyanaakola alina okuddayo amwebuuzeeko. Kyokka olwo ne batandika okuvuma President Museveni nti baminisita be bagende bamwebuuzaako. Oba ntegereka bulungi? Kati essaawa ne bwe tukeera ku makyanga Kyagulanyi katugeze etteeka eryo balikyusizaamu era liyise, tetugenda kufuna kavuyo kano, ono alwanira kino oli alwanira kiri, n'okuba n'obudde obungi
okujja okutawaanya abantu mu bizinensi zaabwe nti omuntu eyavuganya olwedda aliwa ku fulo ya paalamenti. Kitegeeza byonna byandyagadde bikole abiteeke ku fulo ya paalamenti, then paalamenti esalewo oba bigenda mu nkola oba tebikola, naye ng'akaayanira munda mu sisitimu za gavumenti. Kyokkiriziganya nakyo ke Kawaayiro kano nti abadde owookubiri agende direct mu paalamenti. Ekyo nzikaanya nakyo emirundi 10. Lwaki nzikaanya nakyo? Nti kabonero akalaga golooza lwaki etteeka alireeta ye lumu, etteeka aleeta eryo mpuuga bakkiriza gye bali wano gavumenti. Eggwanga kyenjagala lyebuuze lwaki aleeta ennongoosereza ate nga almost ziri ku sayidi yaabwe ziringa ezibanyigiriza, ye lumu owa DP, ye mpuuga owa Nuupu wadde yagenze mu DP block. Kitegeeza nti bakkiriza oluuyi lwe bakola ki? Ffe ab'NRM twakkiriza ffe tuli mu buyinza, era nze nsaba ababaka b'NRM bayambe ku bantu abo bayiseewo ekintu kyabwe ekyo ekimu nti omuntu abadde owookubiri ku bwa pulezidenti ajje butereevu mu paalamenti kijja kuyamba okukendeeza ku resources za gavumenti nti ono ajja kuba n'obudde obwo bwokka bwakubeera mu paalamenti kukubaganya birowoozo nti singa abatakoze kimala nadda mu kukaayanira wabweru kiragira ddala omukulembeze ow'ekibogwe ng'amanyi nti amateeka bagabagira mu paalamenti ate yajja ku street za Kampala kwekalakaasa oba kuleekaana. Ndowooza ekyo tukimaliriza katugenze ku DP block. Ngenda soka amatovu DP yayondoosinze empuuga. DP block gye twogerako yerimu bamukaaku bayendoosinze empuuga ku bwa pulezidenti abakwatira ebbendera mu nsonga zaabwe bagamba nti bawagira Kyagulanyi luli naye n'abaleka ebbali mu kulabako mpuuga lifiiti 226 DP omundi osinga DP block naye DP block eyo gye twogerako mawu ye yajeegaana dda. Okay, katugende ku kigambo bano abataputa bw'oba oleeta eri bakutaputa ne bakusunsula ne bamanya erinnya lino mu ggwanga lino yeddera bwati wa kika kino. Kati mu bigambo by'abazungu ebyo block kitegeeza ebiwayinga 5 biri omwo. Kati tulaba DP block DP eryemu, kati ekintu kimu kisobola kwalayinga kyokka mebeefuula DP block bafune erinnya eritabaswaza eritegeerekeka. Kati nze nzikiririza awalala kati gw'osigaziza DP yo nze siri wa DP n'ogifuula block. Kati awo mukulumawo ne bwatugamba nti amanyi amateeka tagamanyi amawusoko omuleke tugende kuba mukaaku yandibakubye mu mbuga. DP broker yes tebalina alliance. Olaba kankuwa ekyokulabirako Besigye bwe yagamba nti ebya NRM bivuddemu yakola reform. Teyagamba NRM block oba NRM pressure group. Bw'obeera pressure group okolera under because eri eyina constitution na registration. Kati bano kwefuula block mu kintu ekyabalala ekiri registered ate ne bakizanyiramu obubadi tekikola. Okwendoosinga mpuuga nga bwa president batulaze bulungi nti bawagira omuntu ye ayina enkovu n'enziro. DP block eraze nti gwewagira alina enkovu n'enziro awo kyebaagala because gye baali bamusalako nga balaga ensonga nti ogenze ku mulimu gwaffe gwe twakutuma n'olya ssente z'abawi b'omusolo n'olwekyo tukugjeeko n'olwekyo okutereeza erinnya lyaffe wanika. Kati mpuuga ono eyalemera ku kafo akafo akataliimu n'amakulu omuteeke ku bwa pulezidenti aveeko oba omwogereko yekyangira wali n'afuatibwa obusungu n'agamba yayogera mu Luganda mujja kateekako mu kazanyaawo nti nja kubagolola etumba. Kati k'omuwa obwa pulezidenti atukube bukubi
bw'aba asobola kugolola etumba ono yamuwa obwa commission amugamba okutereeza erinnya lyaffe debbali tutereeze n'agamba nja kukugolola etumba kati omufudde pulezidenti onooyogera ye nga omuntu ali fiiti ku kifo ekyo omukulabako tali fiiti bw'oba ogendera ku ebyo kati bw'ogendera ku buno obupapapapula bwe bawandiika bwe bayita akiti obulagira nti from senior 6 obwo bumuleeta kyokka bwe tugendera mu nkola n'omululu gw'ayina n'okujerega kw'ayina yajerega ng'ayimiridde awo mu constituency ye nti kye bampeera sente zino saagala bwe mpuumula ndabike ng'omuvuzi wa booda ate aba booda be bamukolera campaign bajerega ate abasajja abo bampuuga bajerezi akugamba nti ow'ekinkumu ampa akalulu bwe mala kutuuka mu palamenti muyita omugwagwa n'omusiru kati ye President Museveni kyabasingako kiri eki yayimirira kololo n'agamba NRM yabataasoma ng'ategeeza n'abaasoma n'abataasoma bonna ba NRM tasobola kasuka ow'ekinkumu kumulaga ng'omugwagwa ng'atalina magezi ate nga yamulonda nga n'akalulu ke mu mateeka kali valid andi bano abeerabira waggulu ate mpuuga nze nonda na bino bye bagamba nti ali royo ku kingidomu yange eno eyawano nensoberwa n'ennyambala eyiye ya kizungu kigwira n'oluzungu lwe lumunyimira kusinga Oluganda kati oyo eyazaawo edda n'azaayira ddala mu byobufuzi n'endowooza gwe muleeta wano ffe twalangirira juzi nga tulangirira olunaku olw'emirembe mwenga Afronasa era ne tukonda eminga independence eno eriwo eno independence eriwo yabagwira twakyusa kkala because ne president waffe singa poliisi erina obuyinza bwe yandiwadde speech n'ateekamu ekigambo kimu kya Luganda bandimusibye oba kya Lunyankole oba kya Luteeso eragira nti official language Luzungu enyambala kati tolaba ono Museveni ekimutaasa kiri eki eteeka erigamba nti sitting president tavunaanibwa singa teririiwo eryo singa aliruzira olw'ensonga obutambala suuti ate nga ne Zelensky yagendako mu America mu parliament yabwe nga li mu tisaati gwe musango kusinziira mu bagwira kuba yali mu lutalo ate olaba wano independence yaffe bwetugamba egamba nti olaba n'abalamuzi batusalira misango mu Luzungu amanyi byoyogera kyokka takkirizibwa kuddamu mu lulimi lwo addamu n'akwefuulira nti ye tabiwuliriza kati eyo independence y'abana Uganda eyo yali ya conclusion yo ku endorsement ya DP Block conclusion DP Block mbasiima nase kusiima okutulaga nti bo ebitali mu makubo amatuufu bye baagala kati bo bennyini balubega mukaaku tebasobola kubeera president lwaki baleeta oyo ayinako question mark ekirala kirabika bayina ka evil money baagala kazanyiraawo because kati jo twabadde mu lukiiko omusajja omu n'asituka n'atugamba ntedda twayina cash crops nti kati mu Uganda byakyuka cash crop political politics ye cash crop kati abo bali mu cash crop bakayiiza abo batiisatiise banyeenya omuti mu bwa president guyuwe ebibala kye banoonya nondooza ekyo genda kikubuuza nga nkomyewo obudde manyi kati obudde buli omu ali ku budde essaawa zino DP Block yayondosinze Mpuuga kuwa president ke kaseera akatuufu ali fiti ku kifo ekyo kubaga baleeta Kyagulanyi n'abalyamu akanaana nga bwe nasoose okwogera ate ne mukadde wange mukulu Matovu bwakunnyonnyodde ebyenfuna by'eggwanga abantu kati babitambuliza ku byabufuzi kyobula nti ne ku speeches zange bwe mba ngenze ku TV ndi mu bantu mbategeeza nti abantu baava dda ku buweereza wabula baafuula ebyobufuzi omulimu
DP block yokka nga tonna kugenda mu ba endosinze tebendosinze bava ku mainstream ya DP lwa byanfuna bibamala okuva ku mainstream ya DP olw'ebyenfuna mu 2018 awo 19 bajja ne people power era bibaleeta Kyagulanyi kati bebatuuka eyo bali omanyi bagenze kutema ddiiru kati ddiiru ate ne bagwa eno ku bayaaye beeno nga nabo ate bagezi nnyo kati batuuka ku bayaaye omuyaaye n'omuyaaye kizibu nnyo okwebba okuleka mubaze kutuula ne bakkaanya kati bagenda okukwatakwatamu nyeenya mu kintu nga balaba tekinyeenyezeka kati bagenze okulaba tageti y'akalulu etuuse kyova olaba nti batandise n'oleeta ebiteekateeka beefiiringa okulaba nti mu next election be bayinza okufuuka ba leader of opposition whereby nti Mpuuga addeyo mu ddiiru Mpuuga okujja kwe tazze nti agenda kuwangula bwa president naye akimanyi bw'omuzza mu kafunda eno endorsement bagimuwa tebali mu kutubalira nti baagala bwa president kati bo babala nti bagenda bakuwe muyaaye munnaabwe naye ate omuyaaye munnaabwe ye yaddamu embeera y'obuntu nti kati ye engeri gyabaddeko mu bantu ba wansi amanyi obulumi obuliyo era nkakasa bulungi ajja bawangula ekya leader of opposition ajja kibatwalako kubanga bobo president bwaffe bwenaalemu mubinako corporate government eno yonna eyajja n'emmundu tosuubira gijjawo nakapapula kati balina kukola batya kye balina okukola kugumiikiriza batukwate bulungi kuba butunule buwayi bonna bonna kati geza DP bakadde baffe bano baali ba DP ne badda mu UPM Haji Nadduli mukwano gwange era oba oli awo omu ku bakulembeddemu nzije mu parliament yali wa DP akugamba nti ne kaadi tagizangayo kaadi yagiine ya DP kitegeeza nti DP ne NRM bali omuntu atya kyokka ate nuupu product ye NRM ekyo tokinaako obukakafu buli Dr. Kawanga semwogerere obukakafu ku kyansubuga kyayogera NRM nuupu is a product nti nuupu yava mu NRM era tulina bwongamba nti abantu abo banjawulo bali omuntu atya fena tuli ekibiina eki naye bano buli yafuna obutakkaanya olw'omululu gwa Mpuuga let me be specific nti gwomanyi ebibiina byakayenjeramu yava mu DP bakozewo akabinja Kasuubi ono Mbabazi bwe yajja n'amubuukira wuuyo mu nuupu essaawa eno azzeeyo ate mu DP block obukakafu obulaga nti NRM ne DP bamu mu lukiiko lwa Mos Conference ne DP onadangamba ne NUP DP alimu onfuna ate yo NUP bw'oba ogitaputa bulungi NRM without Museveni n'okutegeera ebyobufuzi babisomera omwo n'okufuna okuyingira mu masomero basomera omwo n'okukyusa amateeka nti eyakaddiwa edda tasoma adult literacy NRM yeyagireeta ebitabo so kakati mbadde nkunnyonnyola nti ebintu byonna ebikolebwa mu ggwanga tebikolebwa mu mutima mutuufu era ekya Mpuuga okumwendoosinga bo nga bo abakikoze ku sayidi yaabwe kirungi naye tekigenda kuvaamu makulu kubanga tolina bweyinza kuddira muntu olwedde akulaze nti talina wanyweredde kyekisooka DP yaddukayo agenze mu Ssuubi wuuyo go forward olwaliro akugambye nti agenda kubeera presidential candidate lwaki akyusakyusa ebibiina nti buli wakyuka takyuka with a reason wabula akyuka lwa byanfuna agenda ye abala ddiiru kati bw'okwata ddiira bw'anaatuguza abachina katugeze bamulonze nga president Mpuuga tayinza tuguza abachina ffenna n'atugoba wano eno so kati ekyamazima katubasabire naye nga kyo kye baakoze ku lwabwe kirungi naye ng'eri eggwanga si kirungi ku muntu
atakakasa wawaali nga yaaliwo ku lya byanfuna byokka. Matovu kati okukwata ebyobufuzi nebifuuka ebyobusuubuzi kyatunyise nnyo ate nekinyiga bano abeesimbawo. Olaba ffe ba mwoyo gwa ggwanga, ffe olaba bano abapya mu byobufuzi abajja kukutula ddiiru bo ne pulezidenti waliwo ajja n'akugamba nti pulezidenti mubanja omubanja nti nakola kampeni tinateeka musente babeera nnyo ku kitebe ky'NRM awo ekyadololodi babeera be bano bampuuga boolaba abakutuziba ddiiru abagamba waliyo kaki langogi gye balina waliwo ofuniramu wa obaza kiki. Waliwo bano nalabika nabo ku platform emu ku TV emu sijja jjogera bajja kulowooza nti gwobireese bambuuza nti kwabeerayo ku mitimbagano kiki kyobala. In fact era waliwo neyaŋŋamba ayagala kwesimbawo konza kikyabala oyagala kwesimbawo okoleraani waliwo akutaddemu nembagamba no nze wendi ku lwa ggwanga kulizimba ate nze natandikira mu mugendo ogutalimu musaala. Revolution bw'ogiteekamu omusaala n'okufuna erema etubira. Kyova olaba bano n'ensi ensuubize na revolution bagirwaniramu because walimu ebyenfuna. Bwonkwaba ebiba tebirimu ebyenfuna mwena mubeera kimu. Teri asinga mune, teri ali bubi, teri ali mulungi, mwena mutambulira wamu. Kyokka bano bwe bagamba tuli mu struggle nga bwe bakyogera ate struggle ya bifo na byanfuna tejja kusoboka eyo. Ejja kulema. Kati kye balina okukola kambawe ku magezi. Ekintu bwe kikukuba ne kikukubira ddala n'ogenda ku ttaka oddayo basooke bakomewo eri wano tubatwaleko ku kyankwanza awo tubangule abantu bano tubafunireyo n'emisomo emirala bategeere politics of accommodation. Kyankwanzi yafuka ya NRM yokka bagiyita National Institute. Si musango guba omusango lwandowooza yaabwe olutalo lwanyinyitirawo kavule kwedukota za Nuupu nga bateebereza nti kansala ne kansala bagenze ne bawayaamu bateebereza oli gwe bagamba nti yawayaamu nabo tayogerangako nti bajja ewange ne tumiitinga. Kyokka kuteebereza buteebereza ne bagamba tubagobye tubalwanyisa mugenzeyo mutya. Kyova olaba Tanzania etusingira ddala wala. Tanzania Delegates Conference ya CCM, Chadema, TLP ezo zona political parties babeeramu ate bajja bambadde na karapate zaabwe ne balubeeramu ne Delegates Conference ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi Delegates Conference y'ekibiina ky'ebyobufuzi mwetabamu n'ebibiina by'obufuzi ebirala babinvayitinga bijja ate byambadde uniform yaabyo. Kyokka wano bwe nteekamu akasaati oba kaddiipi oba ka NRM nenkulosinga mukubo sikyamye ku kavule banga jambula bugalambula. Kati bwe nteekamu akanuupu n'ensala wali ku kyadondoloni aba NRM bankuba amayinja. Tubeere bagunjufu, tubeere bakulu mu byobufuzi, tugende ku nsonga. Akatiisaati sikeekawangula, kala si yeewangula ebirowoozo. Abantu bakyagendera ku birowoozo because muteekateeka Nsubuga Fulonasa mugamba ffe tumwendoosinza jje because of the history ow'ekitundu but mumaze okusomesa Nsubuga abantu bagendamu kati on the sotya ompaddeyo ki Nsubuga tumaze kumusomesa era ye tatambulira ku biragiro bye. Ffe tujja kutuulawo tumusunsule. Olaba abantu abatalina background mu byobufuzi azze n'abatiisatiisa n'ebitabo n'obusente oyo temuyina kye mukola. Ffe tuyina kye bayita manifesto kye twagala kukuuma history waffe obutavunda nga Fulonasa tujja kubeera nga tumumakinga tuweereze. Ffe tujja kufuna olunaku ng'awangudde lwe tutuula n'atuweereza
nti ku bintu bye mwasalawo okumpagira si lwa langi si lwa mukwano kino kinemye mumpa magezi kikukigusa kino nkigusiza kiikyo kyammwe si bibye tajja kugendera ku lulwe kyofo wano na NRM yonna njiwa amagezi omuntu anagendera ku lulwe wakiri bawagira opposition oba wa independent oyo tajja kusoboka ajja kugenda ku lwa family ye n'abantu be n'olubuto lwe addemu atuleetera enziro tulina okubagamba ffe position yaffe yeeno bye mugenda okutuukiriza bye bino ffe tubeere na historical council tubeere nga tubasunsula kyova olaba America president kyatakyamirako tasigala ku lulwe in fact bw'amaloga nti ngenda kwesimbawo afuna tiimu nga n'okulya emmere yeino mmanya nti agenda ali awana jali esawa bweziti mukazi wajja mulabudde bwe nemuteekateeka kyokka bano abayingira mu kutuyuuyayuuya n'ayingira wali n'abula n'okubula nga bino ebya muganda wange eyatutiisatiisa wano nti nze nayingirayo kulya Nsubuga ebigambo biwulira ebyamatovu aganti kati bo oyina kutambula nabo ne bakuteekateeka abalonzi okimanyi bulungi nti sebo baba beetaagayo akantu otulese oti akola nabo ati omumiro ogukaze oyogedde nnyo byogedde byonna birungi naye otulese otya so okuddamu mukulu Sekanjako ekibuuzo njasooka okwebaza bakadde bange abafulonasa era bwe naaba ngenda nkola kampeyini zange noonya akalulu abantu b'omu Luweero nja bannyonnyolako fulonasa akatono abatajwa naye abasinga bagimanyi fulonasa eyo ye ttiimu y'abantu abeegattira awamu abaleeta emirembe olwaliro tuli wano oli mu kulikodinga teri wadde akakoonakona ku mabbali eri ttiimu eno erimu abantu bangi ate ab'omugaso naye okusinziira mu kitundu kyengenda okuvuganyaamu ekya Luweero gwe nnyinza okwogera ne bategeera ye Hajji Abudu Nadduli y'omu ku bammemba ba fulonasa ate era muwagizi waffe oba muwagizi wange owa koozi eno kubanga mmemba wa fulonasa ansapootinga nga fulonasa mmemba ate n'ansapootinga nga omuzadde kubanga y'omu ku bantu abandaze Luweero bw'atambula nkuze mbalabirako kyakulabirako eri mu kitundu n'eggwanga so kyogambye nti abantu baagala emmiro gikala wabo bamanyi nti we mugenda eyo kuba kulya teri kirala nze enjawulo gye ndeese mu constituency ogenda n'otunuulira emyaka akalu kano natandika okafolowinga ndowooza emyaka nga 10 emabega nasooka nendabako Kiddu Makubuya Dalet ye yali MP waffe owa Katikamu South naye ye baamalanga okumulonda nga muddamu kumulaba mu kumulonda nga ye ajja na ssente n'abagabira 1,000, 2,200, 3,3 kati essaawa eno baatusaze value abalonza abalonda ono aliyo essaawa eno yabagabiranga masuwaani n'ebikopo meka ya Uganda bajiwa masuwaani ebikopo ebya pulasitiika kati olwaleero twagwiridde ddala value abaliyo benvuganya nabo bagaba miira gy'amatooke mu Buveera baagala bwaki bwa kansala bwaka bwa parliament kubanga ow'emiira gy'amatooke banoonya bwemupi ekifo benvuganya nabo sijja boogera mannya ne batambula na miira gy'amatooke simanyi emiira egyo gwe banaagiwa kati olwaleero gagirirako bbanga ki nze kyenavudde nzija n'eddagala eddagala lye nazze nalyo era njaddira nze ndi mu busuubuzi ndi musomesa omutendeke naye kati kantwale element ey'obusuubuzi in marketing bw'oba ogenda kunguza kajuyisi tosobola kunguza kajuyisi nga gwe tomanyi testi ya kajuyisi ako kati nze abantu bange ab'omu Katikamu navuddeyo at least eyo ne project ey'enjawulo ya kulunda nkoko enkoko z'ennyama mu nnaku 28 ze wiiki mmeka wiiki 4 oba ofunye ssente wiiki 4 mu wiiki 4 kitegeeza nti bw'oba olunze enkoko
oba ofaanana ng'omuntu eyazimba enju z'abapangisa kubanga buli nnaku 3 ofuna ssente. Yazimba enju z'abapangisa ye tali shuwa nti oba omupangisa ayinamu olumu bamugobye ku mulimu embeera olumu ekalubyemu tayinaamu enkoko ye ali ku shuwa. Kyoyogedde kituufu naye omuntu asuubira akira atalina kyasuubira. Kati nze ngeraageranya enkoko nti kale it is a sure deal naye n'omupangisa alina amayumba g'abapangisa naye asuubira ki ne bw'oba okeere tekijjawo ntojja kusasula. Naye enkoko mu wiiki 4 oba omaze okufuna ssente. Kati ekibadde kisumbuwa abantu bange ab'omu Luweero abalunzi waliyo n'abatakimanyi nti gavumenti egaba abasawo b'ebisolo ku buli ggombolola ate nga wabwereere ate nga gyali bwereere. Eyo sensitization nagitandiseeko nti ndi mulunzi wa nkoko essaawa eno. Bwe mba nnunda enkoko omusawo ajjanjaba wa district gwe sisasula wabula gw'okikola nga ku lw'obuntu n'ogaka omuweeyo nini oba tomuwa talina wagenda kukola ki talina wagenda kuloopa. Kati abantu abasinga ekizibu kye bafuna ekirala nti asobola okufuna obusente bwe n'agula obukoko bwe naye emmere n'emutawaanya ey'enkoko okuliisa. Nze nabazzeemu bannakatikamu ey'omaserengeta nti eddagala nsuubuga sulayiti nti emmere tujja kugifuna obudde bwe bandi bali bamala okugenda bamanerenda mu bbanka tufune emmere eyo bw'atunda obukoko bwe asasule emmere then asigaze ebbalansi we. Waliwo abasobola byombi, asobola okwegulira enkoko ze, asobola okuziwa emmere talina katale. Akatale nkayina wano mu ggwanga ne bweru w'eggwanga. Kati byenjagala ogenda nga mbasomesa mu kifo ky'obbawa olukumi okubawa emyera nja kubamba yambyeko ekyo nti bafuna income bo nabo gye bataddemu amaanyi gaabwe. Ekirala nti mulimu abalina emmwanyi zaabwe, mulimu abalina ebirime byabwe matooke naye ng'enguudo mbi nnyo tezituukikamu. Kyemmanyi omubaka wa paalamenti talima nguudo naye asobola okuyambako mu kutereeza enguudo ezo nga alipootinze. Ate kyemmanyi nti gavumenti gyempeererezaamu NRM ekisobola bulungi ng'ogigambye. Olaba kati essaawa eno siri mubaka wa paalamenti, siri kansala, sirina kye nnina naye bwe ŋŋenda ne njogera nabo enguudo ezimu zirimwako. Kyekyo President Museveni kye yagamba nti bw'omusindikira abatasobola kukolagana nabo mumaliza temufunyeemu. Ne bwe wandibadde nga yeggwe omuntu gw'otokolagana naye omutumuute bw'atatuusa by'omuutisse. So kati mu kiseera kino nsobodde obbayambako ebyali bimu biwadde amasannyalaze nga nkozesa channels za gavumenti. Tulina LMP naye genda omubuuze. Kati waliwo abalala abeefuula nti si ba gavumenti naye ate nga bakolera gavumenti. Mutagala NRM naye atakolera mu gavumenti. Ng'ebbanga lyakoledde mu NRM ng'akola mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo ne ku mulirwano waasula talina kye yayambyeyo neki. Naye nze nga ŋŋenze mu bukulembeze nkakasa bulungi nti abantu bajja kunfuna kubanga mmanyi ekyokkola. Ekyensimbi omumiro gubagize sijja kitunuulira nnyo kubanga eddagala nagenze nalyo. Obawa eddobo bo ne bakwata ekyennyanja kubanga nkuwadde pulojekiti emu ya kulunda nkoko. In fact project eyo tujja kgenda ku siini wenyini weeri tusome bulungi nnyo omuntu afuna atya mu nkoko ezo byonna byonna nga bw'obyogedde basobole obitegeera obulungi. So kyenjagala ekyo bwe tunaagendayo tujja kulambulula naye ng'eddagala ery'okutujooga naliguze okujja ne batuwa 1,000 oba ogenda dulyako bbanga ki kati baatusaze ebbeeyi batuwa myera gy'amatooke. Bw'ogitereka bw'otereka emyera egyo nga tolina manda gagifumba ekyajengedde naye ye yalese akuwadde emiki emyera gy'amatooke. Sibula abantu bannakatikamu ey'omaserengeta bannaluweero n'eggwanga n'ebweru w'eggwanga mwenna mbaagala nnyo. Erinnya Nsuubuga Sulayiti ntumira nnyo mukadde wange Hajji Abudu Nadduli kuba njagala nnyo era mpagira muwagizi wange
nentumirako Bafulonasa nenebaza mukadde wange obudde mukulu matovu talabika naleka emirimu gye naje ntubeera wano ku pulogulamu ffenna wamu sebo weebale nnyo nkakasa bulungi sijja kuswaza Fulonasa neggwanga ate nenaalemu okutwaliza wamu. Toyanza Nsubuga Sulaiti. Nze nkuutira omukulu ono eyo kati kamu bw'okwata Kasangombe makulu bita kibiki eyo yali kampu yaffe Abafulonasa gye bayita Mondulane. Bagita batya? Mondulane. Kiri mu lulimi Kiluswayiri? Portuguese. Mondulane, Eduardo Mondulane Kivambo ye yatandika Frelimo ye ya training buno omusajja Amini okukuba obote buno mu budde bwa Amini mwali muwanganguse mu G7 mukomawo mu kinana nga tosula muno twakomawo 79 mukomawo 7 temakomawo nga mwetekera akalulu k'ekinana 79 UPM yolwede mwajina for over Amini yabaawo nga 11 mu Gwokuna 79 kati awo ne tukyankalanamu mugendwa byonna ebibinja ebyali mu exile kati kwe kuteeka kuno nga bwavaako bayisifulule babinayisa baani abo ne wagendako military council yali ekulemberwa Muwanga kati nefuuka electoral commission neteekateeka akalulu k'ekinana military council ate nefuuka military electoral commission kati neteekateekako ekinana netuleetera obuzibu. Kyova olaba tetwagala ono alikomendinga nti military yeba ekola ki efuga ne bwaba wa military ne bwaba civilian bwe tumulabamu omulamwa afuge because ebyo byatuleeteramu okazibu ne tutonda weeru etaali ne baddewo ate nga tugenze mu mugendo gwa kuvugana twandisigadde mu UPM nga tuvuga public opinion yali tebawa mugenda mu nsiko because UPM yafuna ombako omuno buli mtwalo 17 kabanga semugere yali yawangu public opinion yali etuweera ddala enkizo kankuwe kye mutamanyi tumaliriza Crespas Kiyonga okufuna akalulu Bwambaale yali wa DP Bwambaale Victor Muhire ng'agenda Bwambaale ng'agenda kufuna akalulu kati aba UPC ne bagenda n'amagye ne bamutta bwe baamala okumutta abantu ne banyiiga. It was a protest vote. Yes kwe kukaweereza Crespas Kiyonga n'atalayira kati yali alayirirawa Muhangi eyabitabula baali bamuyita gundi waza Bwenje because Muhangi yabba akalulu ka Bwenje bwe yali ajja ate Bwenje twali naye mu Dar es Salaam mu Fulonasa kati yenga wa Fedem ekitongole kyabwe bwe bakiyita kati bwe namuteegera Masaka yali asigaziza ka grenade ba grenade n'afa ati ne bamanya buli opposition yenna mulabe ne bagamba mubakwate Crespas Kiyonga kwe kwemurira mpaka Rwanda. Vincent Sekono Kyavana ye yadduka yali sekretary wa yali asula yali tasobola kusulawo because ono bamubye grenade. Tugenda kukoma wano tujja kujja tukole ku byafaayo ebyo kubanga biwanvu nange inembozi gye nasomako nga mpanvu namale naku nnyinyi nga ngisoma kyobola bimu abamu ngenda mbategeera mpola sibula abantu because Sekono yali aganye okulangirira Ngundu n'alangirira Muwanga era n'amugamba radio buli kantu kono mutimbagano gonna ogunaafulumya nti gundi yawangudde nga mugendera ku DR forms tumusiba busibi abantu nkyali nammwe era mbasaba mutuwagire tubalage ekyokukola. Toyanze gona obadde sinzira okubeera nga otulaba Matovu Vianney Ngoma mu luŋŋamya by'abafuzi mu Fulonasa ne Nsubuga Sulaiti omubaka addako wakati kamu eyo Maserengeta. Nze Matiya Sekanja Kakuume.